management. I'm going to put it on controlling obusungu. What do you need to know okufuga obusungu? Kiche wetaaga okumanya to control your anger. Era bangi tulwana n'omwoyo gw'obusungu. And many of us we fight with anger. Abamu gwe gwabalemya ministry. Some of you it made you to fail in ministry. Abamu omwami wamulemwa lwa busungu. Some of you failed the husband because abamu of omukyala wamulemwa. Even oba some of yakulemwa. You failed your wife. Ovaavaako nnyo. You always get pissed off easily. Osabye. You who prayed. Oli muweereza. You are a minister. Naye obusungu But bukyagaanye. anger has failed to Ndi wano kuwa amawulire ag'amaanyi. I'm here to give you great news. Ti obusungu tebugenda kuvaako. That anger is not going to go away from you. Ndi wano kugamba. I'm here to tell you. Ti obusungu bwakutonderwamu kubeeramu. That anger was created to be within you. Era ndi wano kutegeeza. And I'm here to make you know. Bune Katonda anyiiga. Even God gets angry. Era ne Katonda alina obusungu. And even God has anger. Bayibuli etukubiriza. The Bible tells us, titulokoke, let us get saved, tudduke obusungu bwa that Mukama. we might run away from the anger of Kati God. suubira Now I don't ti expect Mukama yeetaaga deliverance mu busungu. that God needs deliverance in anger. Naye kye nzikiriza, But what I believe, ti okusumululwa mu busungu to be delivered in anger, kwe kuyiga it is to learn engeri y'okukozesa obusungu. how to use that anger. Obusungu buno This anger, bwavaawo. where did it come from? Bwava wa Sitaani. Did it come from Satan? Sitaani atonda. Does Satan create? No. Nedda. Kale ffenna tukimanyi. We all know. We all have feelings. Tulina empulira. Sitaani talina feeling gy'akola. The devil doesn't make any feeling. Obusungu part of your emotions. Obusungu kiri kitundutundu ku motion Owulira zo. obusungu. You feel anger. Owulira essanyu. You feel joy. Owulira ng'onyiizi. You feel angry. Kati waliwo essanyu n'obusungu n'okunyiiga. There is joy and being Kati angry. bw'onyiiga ekisusse n'osunguwa. Now if you get annoyed, then you become angry. Kati ate bw'osanyuka ekisusse n'okyamuka. If you are overjoyed, you are overwhelmed. You get excited. You get excited. Kati okukyamuka ennyo si kirungi. Now getting so excited is Naye not good, okusanyuka kirungi. but getting joy is good. But the joy of the Lord is my strength. Nti essanyu lya Mukama ge maanyi gange. Katonda tatugaana sanyuka. God doesn't prohibit us Ye from by getting the way, joy. Katonda tatugaana kunyiiga. And God doesn't stop us from getting angry. Tatugaana It kunyiiga. doesn't stop us from getting angry. Naye Abefeso But Ephesians 4:26 4:26 eyo yegenda otuwa leero ekyokukola. is going to give us what to do. Amiina. Amen. Kama yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. Abefeso Ephesians 4:26 4:26. agamba atya? What does he say? Owooluganda tusomere batuwa omuzindalo. Abefeso 4:26 agamba atya? Ephesians 4:6. Kansome yange. Abefeso 4:26 Abefeso essula ey'okuna olunyiriri olw'26. Musunguwalenga so temwonoonanga. Pasita Pawulo yatandise enjiri. Agambye mukole mutya? Musunguwalenga so temwonoonanga. Enjuba eremenga okugwa ku busungu bwammwe. Ku 27. 27. So temuwanga bbanga Sitaani. Bayibuli egambye webale nnyo. Bayibuli egambye The Bible says, musunguwalenga when angry, so temwonoona. do not sin. Ey'oluzungu erina bwegamba get you angry. Nti munyiige. Musunguwale. Musunguwale. Akijja ku level eyo n'agamba musunguwale. You get angry. Naye temwonoona. But do not sin. Kati ekireeta obusungu buno Now this anger, tekyandibadde kibi. it shouldn't be bad. Naye But ekikatonda yakitonda mu muntu God created within a nga man. kirina omulimu. It has what to do. Mukimanyi ekyo? Do you know that? Nja genda mu byawandiikibwa bingi. We shall go into many scriptures. Musumba ate kati otandise otutabula kubanga nze njagala osumululwa mu busungu. Era bw'osumululwamu If you get delivered, Sitaani ye kyakola what the devil does, akuyingiramu it is to enter you n'akozesa obusungu bwo and to use your anger okwonoona. to make you sin.
ne Pawulo atugamba tusobola But osunguwala. Paul says we can get angry. Abali basomesa ekyawandiikibwa kino Those who were teaching this scripture, baali bagamba nti Bayibuli egamba they were telling us that the Bible says timunyiige that you get angry okuva ku makya ssaawa 2 from morning mpaka nga 10 n'emu. up